Saabaganzi ye Mwanyina Namasole alondebwa okuba kkojja omukulu owa Kabaka ng'erinnya Saabaganzi lyagunjizibwawo Ssekabaka Kyetutumula Kalema Ssuuna owookubiri nga kojja wa Kabaka omukulu mu kusooka yayitibwanga Nakasese. Saabaganzi ekyamutumya Nakasese kwe kugendanga ewa Kabaka Mukasa Essese emyoyo egikkirayo gisobole okumuwa amagezi aganaabayamba buli kiseera okuwangaliza omwana wa Mwanyina Namasole nga ye Kabaka ku Nnamulondo. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 1977 gy'emyaka 48 egyakayita eyali omufuzi wa Uganda Lyagi Ssaalongo Field Marshal Awongo Abu Jalal Idi Amin Dada Nyabiroume yasimattuka okuttibwa mu lukwe olwali lukulukeddwa okuvuunika gavumenti ye. Olukwe luno olwamanyibwanga Operation Mafuta Mingi lwalukibwa abajaasi abaali bamujeemedde mu kisinde ekya Uganda Liberation Movement nga bangi ku bo baali bajje eri omubbanga nga baawagirwa abasuubuzi abaali benyiddwa gavumenti naddala mu Kampala n'Entebbe. Abeewaguza Amini baali baagala kumuzingako nga bayita mu bbanga wabula ku ssaawa envannyuma n'ategeera n'ava we yali n'ayolekera Entebbe era ku luguudo yasanga abalwanyi bamweteeze n'abayitamu bwe bagezaako okuyimiriza mmotoka ze era emmundu n'etokota mu bitundu ebyabayita ababiri era abajeemu baafukirira emmotoka za Amini amasasi kyokka n'asimattuka kubanga tebaamanya yennyini gye yalimu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazito yenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 481. Omulambo gwe yali President wa Zambia Chagwa Edgar Lungu leero leguleetebwa ku butaka okuva South Africa gye yafiira wakati mu kumulongoosa sabbiiti 2 eziyise olw'embeera n'enfuuka eyasebakisa mulwadde enkooko zimwatula. Mu kusooka wabaddewo obutakkaanya wakati wa gavumenti ya Zambia abooluganda lwa Edgar Lungu wamu n'ab'ekibiina kye eky'ebyobufuzi ku by'okukungubagira wamu n'okuzika Edgar Lungu eyafiiridde ku gy'obukulu 68. Ab'omu maka g'omufu ne balemerako nti be batebuka n'okulonda n'abakalabalaba w'emikolo. Ab'omu maka ga Edgar Lungu baatuuse n'okutegeeza nti omufu yalaama nti Pulezidenti Hakainde Hichilema tebamukkirizanga yadde okusemberera ssanduuko omuli omulambo gwe era tamuziikanga embeera n'agifuulira ddala ey'abakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere. Kitegeerekese nti omulambo gwa President Edgar Lungu gutuusibwa ku ssaawa nga 8 ez'emisana ez'olwaleero emisana nga gujja kutwalibwa butereevu mu maka g'omufu oluvannyuma olw'okukuba emizinga okumusitaamu ekitiibwa nga yali pulezidenti kyokka ab'ekibiina kye eky'ebyobufuzi ekya Patriotic Front balayidde nti tebagenda kukkiriza muntu yenna abadde atuntuza n'okujolonga musajja waabwe nga mulamu okusemberera yadde essanduuko mwali. Technical education yatikira abayizi 1,379. Projekiti ya Kabaka erimu tendekere ya Kabaka agabudde yayamba abavubuka 92 ku misomo ag'enjawulo amatonotono mu gasobola okukola ne batandikirawo okufuna n'okuyingiza ensimbi. Obwakabaka bwatandika amasomero 11 aga Nansale mu masaza Busujju, Gomba, Buvuma, Buddu, Kabula, Busiro, Singo, Kyaggwe, Bugerere, Bulemezi ne Kooki. Abasomesa bonna babangulwa abali mu masomero gano. Obukubakuba obukedde okuwandagirira tebulemesezza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukeera okweyiwa mu mwoleso ogwa CBS Peosa era ekitongole kya gavumenti ekirungamya omutindo gw'eddagala mu Uganda ekya National Drug Authority abakulu mu kyo basuubizza abakozi b'eddagala ery'obutonde Habo tibagenda kubayambako okufuna ebbaluwa eza NDA. Omusasi waffe John Musisi yabirina. Olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka enkoko baagikutte mumwa okweyiwa mu bungi mu mwoleso gwa CBS Peosa oguli mu kubumbujja mu Lubiri e Mengo okulaba ku bintu eby'enjawulo ebyateekeddwateekeddwa mu mwoleso guno.
Kalungi Fred Kabuye okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa okulungamya omutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority NDA ono ategeezezza ng'omwoleso gw'omulundi guno bwe bazze n'omudaala gwabwe era guteereddwawo okukakasa nti abantu bonna bali mu by'eddagala babawabula n'obukugu obwetaagisa ate okusinga byonna n'okubiriza bannayuganda bonna okwongera okukuuma emiti n'emiddo gyaffe ginnansangwa kuba ebyo we bitali tetusobola kufuna ddagala lyaffe lya buwangwa kuba eyo y'ensibuko yaalyo mu ebyo mwennyini eddagala mwe bikolebwa mu ngeri endala nga National Drug Authority tugenda mu maaso n'omulimu ogw'okujjukiza bannayuganda kuvunaanyizibwa bwabwe obw'okufuna eddagala ettuufu. Mu mbeera y'emu eyo ne bannayuganda bavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo aboogeddeko ne Kyabasa abaakayingira mu mwoleso batendereza butendereza obukugu kwe gwateekeddwateekeddwa. Kibanyi David nga nvudde Bulemeezi naye ekyesanyu kye tufunye ku mwoleso gwa luno nti ebintu bingi nnyo ku luno ebikyuse bye tubadde tetulabangako. Essaawa yakati ndi ku micungwa n'emiyembe naye omucungwa gwa mwaka gumu na kitundu ng'ogulya mwanguwe mujje. Olwakinaana munaana kutunyuza munaana CBS FM radio Lwasa Mayinja munnanda gwe Musesi John. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza gabbe obutakuguza ebicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'amasiga asatu agateekebwateekebwa ssemateeka wa Uganda okutambulizibwako gavumenti okukola emirimu gyago nga buli limu lyetengeredde nga munnamateeka Abdul Kinene bw'annyonnyola. Nga mwe muli executive kulemberwa president ne ba minister be nga mwe muli parliament etuulwamu ababaka ne speaker nga bakola amateeka nga mwe muli judiciary ekitongole oba essiga eddamuzi wabula amasiga gano asatu nga gakola emirimu gyago gonna gayina kuba ku ddaala lyerimu era gonna gafugibwa article 1 obuyinza nga gabujja eri abantu. Ekirwadde kya kookolo kyongedde okweriisa enkuli mu bannayuganda obutasosola mu myaka. Awo nno Kyabasa Famma ng'ejaguza okuweza emyaka 29 ng'eweereza ekwataganye ne Uganda Cancer Institute okubatuusaako obubaka ku kunoonyereza obujjanjabi n'essuubi. Dr. Diana Kanzira Atwine omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobulamu agamba nti okukola dduyiro ly'eddagala erisookera ddala mu kulwanyisa endwadde ezitasiigibwa nga kookolo wamu n'endala. Twagala okubajjukiza endwadde zino ezitasiiga oba ze tuyita non-communicable diseases nga pressure nga sukaali cancers sickle cell n'endala zonna zone zigenda zeeyongera kati nga zigenda zitwala ekifo ate endwadde ezisiiga bwe zibadde ne kati tulaba endwadde zigenda zeeyongera ezo kubanga tetukyakola exercise edda abantu baalimanga ne batambula engendo naye kati ffenna tuva mu mayumba gaffe ne tuvuga emmotoka so omukolo guno twaguteekawo buli mwaka okujjukira ate okujjukiza abantu bonna abatuwuliriza nti tulina okubeera nga tukola physical exercise. Abakugu mu kwekebejja kookolo bali mu mwoleso gwa CBS Pewosa oguyindira mu lubiri lw'Empalabwa Emmengo nga gwatandise lunaku lwaggulu era gujja kukomekerezebwa ku Sunday eno nga 22 nga bano bayambako bannayuganda okumanya bwe bayimiridde wamu n'okubajjanjaba n'okubawa amagezi ku nsonga eza kookolo. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM ekiri mu buyinza kataddewo obukwakkulizo obujja eri bammemba ab'ekibiina kino abali mu kusunsulwamu okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku tikiti ey'ekibiina oluvannyuma lw'abamu ku banene mu kibiina abali mu kuzzaayo ebiwandiiko byabwe okuziimula obukwakkulizo obwasooka okuteekebwawo. Akakiiko kano kaali kateekawo obukwakkulizo obw'enjawulo omuli okutangira abaagala okusunsulwamu okugenda n'ebibinja by'abawagizi ku kitebe ky'akakiiko kaabwe ku Kyaddondo Road
n'okusooka okukakasa ebiwandiiko byabwe mu kitongole ky'ebyenjigiriza ekya UNEB ng'amateeka bwe galagira mu nteekateeka y'okusunsulamu abanaavuganya mu kamyufu k'ekibiina nga beetegekera 2026. Wabula mmemba w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM nga yavunaanyizibwa ku kitundu kya Buganda, Ambassador James William Kinobe ategeezza leediyo y'embuga Kyabassa mujugumiza ggwanga tebakizudde nti waliwo abanene abaziimudde obukwakulizo obwasooka okuteekebwawo era nga kino kye kibawaliriza okuteekawo obukwakulizo obulala. Abuzibu obulabo twafunye abantu baffe twabagamba buli muntu alina okujja n'abantu 3. Mulonda n'abamusemba 2 ne candidate be bantu 4 era kadi obedde gitugabe kuyingiza nga token card erina kuyingiza abantu 4. Naye abantu abamu bazze na zibaasi, abala Costa, abala bajjidde ku bigere abava ono okumpi ng'ajja ne convoy z'abantu ezibawerekerako. Naye unfortunately twaba inconvenience nze kuba twali tukiriza abantu 3 bokka b'oyingira nabo. Abasinga obungi basigadde muno nga tebafuluma kale ekifo kya decongested. Naye olwataddewo enteekateeka egezaako okulaba nti tuli strict. Olina kujja gwe kubanga abantu baffe tebategeeza covid akyaliyo n'embeera ezifaanagana bwe zityo, so olwayo tugenda twongera okimanaginga n'olwayo discipline nnungi. Ambassador James William Kinobe agambye nti abamu balemereddwa okufuna obukakafu obw'ebiwandiiko byabwe okuva mu kitongole ky'ebigezo ekya UNEB nga bwe baasabibwa nga bajjayo empapula. Olunaku lwajjo twabadde overwhelmed, abantu abazze babadde banyitwadde mu bantu abasukka nga 7 abanominate the first day, naye nga abamu babadde bajja okunominate ebimu ku bitwabagamba ng'ebisaanyizo tebabireeta. For example, omuntu alina okuwandiika CV ye, olina okuwandiika ofuna ebbaluwa eraga woolondera kuva eya UNEB, ate n'ebipapula byo mu UNEB yandibadde verifying some of them badde tebabikoze. Kati obwambi bwedda tetumaliza process tubazzaayo. So tutuuse mu munnansi weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza kyategeeza nti kyakuŋŋaanyizza ensimbi ezikunukkiriza mu buwumbi 7 nga buli kawumbi kalimu obukadde 10 okuva mu bannakibiina kino abaagala okwetaba mu kamyufu k'ekibiina ku mulundi guno ku bifo eby'enjawulo nga beetegekera okulonda kw'omwaka ogujja. Mu kanyomero kaffe kanaka munnansi weeyogerere omusasi waffe omulongo Kato Dennis Luwandagga akuŋŋaanyiza endowooza z'Abannayuganda ku nsimbi zino era abateesa abayise ku Facebook muteesezza bwe muti. Lwanyaga Bubeko ogambye nti ekyo ekyokusolooza kirungi nnyo kubanga buli kibiina kya byafuzi kikuŋŋaanya ensimbi okuva eri abeegwanyiza okwesimba ku bifo eby'enjawulo ate ssente ezo ziyamba okutwala ekibiina mu maaso kwendiwa n'emabuye kalungu. Settumba Wilfred ogambye nti ekyo tekyewuunyisa kubanga buli ssente ebula Katonda bw'aba ayambye esangibwa mu bo bennyini ate bakimanyi bulungi nti wali obeera ku lujjuliro basobola n'okutunda ebyabwe basobole okuliraana omugabi. Saalongo Kamogo ogambye nti ekibiina ekimaze emyaka 4 mu buyinza ate nga kiganzi kyakuŋŋaanyizza obwo bwokka obusente kati ndowooza mugenda kuteeka eddagala mu malwaliro. Eric Muwesi Vegas ogambye nti wangaalira kata n'ogamba nti obwo obusente butono nnyo kuze balina kati minisita oba Fomala Diso omusaba obwo obusente aseka busesi kyokka singa Nuupu yezisabye ho wandiwulidde. Musa Zaratisi ogambye nti katusabe baleme kuzikozesa mu kukumpanya obululu obw'abo abanaabeesimbyewo basobole okuyitamu olw'empaka. Badiru Yisa ogambye nti buli kibiina kyasabye ssente okufuna kaadi, ssente ezo nsuubira ziyamba kibiina okutambuza emirimu gyakyo kale beebale nnyo. Kikabi Efraimu ogambye nti sibalinaako buzibu kasita basolooza bammemba b'ekibiina kyabwe kwendi ebigasa butalaga bukoma nsimbi. Buyunga Henry Kasubi Nabulagala ogambye nti ssente ezo zennyini ze bagenda okuddamu okubawa okukyankalanya akalulunga bawanguddwa mu bitundu ebimu maaso ku lutimbe CBS muyogoyego okutuuka ku myaka 29. Mulinda Saaziri ogambye nti ekyo tekyewuunyisa kubanga abo bakozi ba nsimbi naye singa ebadde Nuupu singa bagenda kusaba nsaasaanya yaazo. Maxensi ya Nanjula ogambye nti ssente ekibiina kizeetaaga nnyo okutambuza emirimu lwakuba bangi abandyagadde okwesimbawo ate nga balina ebirowoozo kyokka babasibidde bweru olw'obutaba na nsimbi. Jona Kabali Essenge Wakiso ogambye nti ensimbi ezo za kukozesebwa kuwa balonzi temuzimba mitima. Ambuloozi Maogolo ogambye nti bakwate ku ssente ezo basooke baddize Buganda ssente z'ebanja. Abateesa abalala nga Kinonero Sebyanzi, Moses Twaha, Sebandeke Richard, Kasongovu Christopher, Mutaasa Robert, Kakoza Joero, Nakigula Gandi Prosi, Walukaga Samsoni, Sendikaddiwa John Paul, Nassali Magic,
Faizo Katsi South Africa, Jerome Alidechi Nabisubi Agnes, Freddy Mawejje, Mbidde Kambaga Kasanje n'abateesa abalala namwe ndowooza zammwe tuzifunye mwebale nnyo. Babateesa bayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp ku 0703 275 258 muteeseza bwe muti maloboozi gammwe. Sefu Mawire erwamiko makituntu maokotampi zingambezo sente NRM zeyakunganyiza zino zigenda kutuyambira mpozi okweleka okusasulwa bana abagenda okuba embooko abantu mu campaign n'ekirala ezitagenda tukolera nguudo tuzogereko ki okuleka okubeera mbu yaliikirivu n'okolima nti kale Mulongo Paulo Kato ebibabuzaabuza bannansi kofuula nti ensi erimu democracy kumbe bya bulimba enzo zonna ekibiina kyezigenda okukozesa mukabwa akabindabinda sente za muwi wa musolo zikansala Mutumba Michael wabutenga Lukomasimbi district kakati ero lijimu buli kimwe ejja kifuula business ke babasalako obuyambi buli kamu bakalabanga ddiiro kati neno gye binagwera ng'eringa business. Teacher Katerega Yusuf Entebbe mu Nkumba Bufulu nze nno nsaba sente ze zakuŋŋaanyiziddwa zikozesebwe bulungi ezisigalawo bazizimbemu boreholes mu byalo endala baziteeke mu malwaliro. Kumanya ekyamuliibwa nze ngamba kuba kunyigiriza nnyo omuntu wa wansi ensimbi ziba zibagibwako bwerere kubanga already babagira ku party eya gavumenti yennyini eriko. Manager Vincent Nasaliro Kawempe ndaba nga kyakudda mutima mulungi kubanga mulimu abantu abatalina ssente nga balina obusobozi okuweereza abantu n'okuyikira abantu mu parliament. Ate kyawadde omwaganya abo abali mu bifo eby'amaanyi mu gavumenti obedda abasavinga okwesimba kubanga bo balina obusobozi naye ng'oluusi abamu bantu balina busobozi busavinga abantu n'okubakiikirira. Ibrahim Sekandi kansala akiikirira omulukago Seguku ku district ya Wakiso bo ngeri gye bali nti bali mu system basobola okukeera ku makya baspendinga ssente ekyononere ne baziteeka mu kalulu naye nga ekigendererwa kyabwe kubeera nga bonoonera ddala eggwanga lyaffe Uganda nga onagamba ekikajjo bwe kiyingira mu Namujinga. Zowulidde sindowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno era sindowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu.